olw'okujaguza obuzira n'obuweereza bwa Bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga lunaku olwaleero nnaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 gwe munaffe ali era atulaba oliko Salamu TV Otimbe olw'emirembe Zajali Boxa twatumbudde dda Kasozi Kibuli wetuli wano gwe munaffe ali era atulaba amadda ga Mbogo obuweereza obuzira byonna bigenda kwogerwako olunaku olwaleero bakadde baffe baseeka Yasini Kiwewa natanseddo balaba wano abeteekateeka omukolo guno gwe munaffe ali era atulaba gutegekebwa wano ku muzikiti ekibuli era jjajjaffe Mbuga omulangira Dr. Kasim Nakibinge abeera musaale nnyo mu mukolo guno Supreme Mufti abeera musaale nnyo mu mukolo guno ate kw'ossa abamu ku mikwano gy'omulangira abamu ku mikwano gy'obusiraamu era n'abo abamanyi ekigambo kulafuuba n'obusiraamu okulabika nga bubukala mu ggwanga lyattu Uganda. Ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero okuva mu 1995 okuva mu 1895 mukadde waffe yatandika okufutaataganyizibwawo awaŋŋangusiddwa agenze Zanzibar mu bizinga eyo avuddewo okuva olwo okutuukira ddala kati tujjaguza era tusanyukamu ne tuba nga tuwulira ku byafaayo. Omusajja ono lwaki yali muzira era lwaki Mbogo ddala yali mpologoma ya busiraamu. Omusajja ono ensonga naddala ey'okutayiriza bannaffe abasiraamu emmuli, ensonga y'okutambuza obusiraamu okuva wano mu Buganda okweyongerayo mu Busoga ogendeyo yonna mu Zikabaale Lukungiri ne mu Bizinga oyo enkofiira eyo gwe andaba atudde atandise okweteekateeka era wano abasajja bonna bolaba bazze bambadde enkofiira wano lwa nsonga eyo nti enkofiira eyo yalwana nnyo era ne bw'oligenda mu kkooti gwe munaffe ali era atudde atulaba ne bw'ogenda mu kkooti teri mulamuzi aliragira nkofiira ya busiraamu kuva ku mutwe ekyo kyo yakirwanirira n'ekirala kye yalwanirira ze nsonga z'okubanga ebiteeso byowulira ddala ebyafuula Buganda okuba ey'amaanyi ennyo ebyafuula obusiraamu okuba obw'amaanyi omusajja oyo Mbogo kossa ebisolo yalwana nnyo era ekintu ekyo ne kiba nga weekiri n'asalawo naga nti baneetutule tukkaanye ebisolo bino bisalibwe omusiraamu era olwaleero gwe munaffe atulaba ayina muliraanwawo mu Katuliki mu Kristaayo mulokole n'ebirala era ogira onogamba bampitira omwana wa Haji Buwemba oyo yabajja ansalira ebisolo bampitira omwana wa Jali Box oyo yabansalira obusolo so yenteekateeka eyo gwe munaffe atulaba so tugenda kwogeramuko ne bakadde baffe bano tulabe nga enteekateeka okwaniriza kutandise so okwaniriza bwe kuba kutandise kitegeeza nti tugenda kuba tutandika okulaba abantu ab'enjawulo wano gwe munaffe ali era atulaba enteekateeka yeeyo gwaliko Salamu TV Otimbe ono gwe manja yazze dda wano nanneekweka salaamu aratula ebyuma enteekateeka yonna yono omusajja mukwano gwange nnyo. Salaamu alaikum. Salaamu alaykum Haji. Oli otya? Jende Haji Boxa. Bwe twogera ku Mbogo nkakasa bulungi nti ebyafaayo bitegeera kubanga obiruddemu wano. Lwaki oli wano? Ndi wano alhamdulillahi rabbil alamin. Jjajjaffe Nuhu Mbogo Kyabasinga agalamidde Kawempe Mbogo gyensulira ddala tuli mu kucelebratinga lunaku lwe yave Zanzibar okumawo e Uganda byonna ku lwa busiraamu yeewaayo byonna n'okugenda okuwaŋŋanguka ng'alwanirira busiraamu ffe bwe twenyumirizaamu ssaawa zino. Abavubuka olwaleero ndaba muli ku vaasi ndala muli ku kyammwe n'abaana abakulu bali ku kyabwe tukoze tutya okulanga tutambuza obusiraamu ng'abasajja bano balafuuba abavubuka naye nze sikyali muvubuka ndi musajja mukulu naye abavubuka tulina kuwa respect bakadde baffe n'okubayigako bingi nti bye batusomesa tufunemu ebyokuyiga n'okubawa respect nti be bakwatiridde ekintu kino abavubuka wadde nsiri muvubuka ndi musajja mukulu kati naye kuwa respect bantu bakulu musobole okutambuza eggwanga ffenna wamu. So tuyanze bandabire bonna alhamdulillah. Amina wale nnyo ddala mukanange bw'otunula embeera nga bweri abateesiteesi ndooza otandise obbalaba ono ye amaaso gaana yagalemezaawo atulaba ali eyo mutenzaggulu alabika nga atandise obudde butandise okukyuka olw'obukulu n'ekitiibwa ky'omukolo guno
obudde bukyuka enkuba eyagala kutonyamuko tunula wano ensi ekulabe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebiseera bisinga obungi tutera nnyo okwebaza eyaguze emmere ne tuteebaza ono awaase n'okukola ki n'okusaanika n'okuteekateeka sebo. Ojja kuwulira nga bagamba twebaza nnyo agigundi omuteesiteesi gwe asookerwako. Nze ensazeewo gwe mba ntandikirako. Saza okulaba. Alhamdulillah alhaji. Gwani erinnya? Khalifa Sesanga Siraje, omwogezi w'abakhalifa mu ggwanga. Omwogezi w'abakhalifa mu ggwanga. Makulu ki g'olina era obwakalifa Mbogo yabwogerangako kigwenga gwe era yalina bakalifa be. Yesebo. Kusookera ddala twebaza Mukama Katonda eyatuwa jjajja Foono Omulangira Bwana Nuhu Mbogo kyabasinga. Era nabadde wano ekiro nga ntegeeza abaliwo ne bategeeza naga nti ffenna okunyuma kwe tunyumamu n'essanyu lye tulina Allah yayisiza ku jjajja Foono. Era ensonga lwaki tuli wano tumwebaza Allah era tusaba Allah abeere nga akitukuumira ate naye abeere nga amusiima. Weewaawo sebo. Gwenga gwe omulembe guno ogulaba nga naffe tutaddeko ettofaali oba tuyuza buyuza ku bye yakola Mbogo. Twagala okwebaza ddala jjajjaffe olwaliro gwe tulabako Omulangira Dr. Alhaji Kasim Nakibinge atukoze bulungi tulina kye tugasseeko era tusaba Allah abeere nga amutukuumira kuba olaba obusiraamu butambula bweyongerako buli kiseera ate nammwe tubeebaza. Salamu TV tubeebaza kuba buli kiseera mubeerawo okulaba nga eddiini y'obusiraamu etambula. Weewaawo sebo toyanze omusajja ono kamuteeke mu kamera yandaajanidde ddala abasajja yangu sebo abateesiteesi bano ate agenze n'ayambala essaati eno tunula wali kamera yiri ayambadde essaati ya jama ono haji waffe nnyo nnyini ddala prestige jama yalonchinze enteekateeka eno. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwani erinnya? Ismaila Kakande. Ismaila Kakande muzukulu wa Kasujja. Lwaki oli wano olwaleero era ndaba okutta obuveera mbugabira abazzukulu ba Nuhu Mbogo era tuli bassanyu nnyo okubeera nga omukolo guno gubeerawo buli mwaka kubanga tugweyagaliramu nnyo era omukolo guno tusaba gubeerewo ebbanga lyonna n'abazzukulu bakole ki bagulabeko bamanye nti mugujjamu kimwengamu omanyi amalala mangi bano bakadde baffe bakakomo ba owekitiibwa bo babimanya nti babitegeera naye mwengamu abavubuka kiki kyojja muno omukolo guno kye tuguyigamu Omulangira Nuhu Mbogo okubeera nga yatandikirwako obusiraamu wano mu Uganda. Omusiraamu n'asobola okwambala enkofiira, omusiraamu n'asobola okubeera nga bw'ayambala basobola omwawula ku bantu abalala. Kye tujjako okuyiga ku jjajja waffe Nuhu Mbogo. Kale kandabe bakadde baffe ate nkomewo kande wa salamu wano wasooka zesinga tunone ensekulabe ng'ompahaga. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekitambaala esewo alhamdulillah masha Allah. Basaba ne banya batulaba ndoozi olaba atuzze olw'omukolo guno obukulu bwagwo okulwana n'okulafuubana okulanga obusiraamu nga bwe tuli babuuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sansenyo kulaba. Alaikum salam wa rahmatullahi. Mwana wange omulungi sansenyo kulaba. Amina taata. Era olunaku luno lwa byafaayo mu nsi yonna naddala mu Uganda naye neteekako nti mu nsi yonna kubanga omusajja ono gwe tujja okujjuukirirako ebyafaayo bye senga tiyali ye n'enkufiira zino zetwambala enkufiira era mbadde mpulira twogera nnyo omusajja yakirwanirira n'okusala ebisolo era byonna byava mu Mbogo era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mugazize kabuli ye na buli byonna byakolera obusiraamu omusajja okwewaayo n'alekerera obwakabaka bw'ensi n'aga nti njala bwakabaka bwa Buganda tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amwejjana ey'okudunya wal akhira. Ekyokubiri tukubira abantu bonna mu Uganda mubeere nga mufaayo nnyo ku nnaku nga zino ez'ebyafaayo by'abakabaka baffe kubanga kyekijjukizo kye tulina okukola nga abasiraamu netujjukira nti omusajja ono yakolera ki Obuganda naddala nga abasiraamu abali mu Uganda. N'olwekyo nti mbadde nkubira omulanga
kobeere ng'oli muwanzikiriza wa ngeri nsinga amasala ge gafaanana naye olunaku luno lutugatta insha allah. Mwebale nnyo abaana bange aba Salaamu TV n'ababukadde n'abapaalo mwenna abaana bange nsabira Allah subhanahu wa ta'ala bawangaze Mungu abawejjana abataasa abifitina abataasa abenkwe abataasa b'amaaso amabi mukolere obusiraamu n'ensi yaffe ya Uganda insha allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukadde waffe tweyanza nnyo tweyanzege ndowooza embeera ogiraba era enteekateeka ogirabe bulungi nnyo nnyonnyini ddala so bwe tuli jangu ombuuzeeko naawe. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani erinnya? Amanya n'eddoboozi nze Saalongo Kayanja Hussein Ddumba. Saalongo Kayanja Hussein Ddumba ovaawa? Kayira. Abasajja abakulu bano mubayigirako ki kati nga gw'olabye gwembadde? Abakulu bano tubayigirako ekyafaayo ky'amaanyi balaga omusingi gw'obusiraamu kike guli naffe nnyo batwongera tuwa amaanyi okwongera okwagala eddiini yaffe obusiraamu obuyisiraamu. Sebo. Amiina. Gwe nga ggwe muli bw'oba oli wano kikyolowooza okugattako gwe ng'omuntu ng'oggyeko ekyokulaba obulabi n'ojja n'olaba abantu kikyosuubira okugattako? Ekyensuubira okugattako kw'eno ensonga okuteekamu bano abasiraamu baffe abasalafu okweyongera okujja okumanya amadda ga mbogo kyekyo kuba abasalafu tebakizana na nsonga ya kusoma amadda ga mbogo era bagivumirira nnyo. Kyenjagala okwongera okugattako era ngezaako nnyo bakubiriza ku mizikiti gyaffe eyo mu kitundu bakkirize mu amadda ga mbogo bajje batemanye ebyafa by'obusiraamu kwe bisibuka. Bisibuka kasozi kibuli wano. Tweyanze. Obale nnyo bali ddala. Kikulu omusajja ono kyayogeddeko nti okwongeramu kwegamba kyotamanyi kirungi nnyo okukiyiga era n'okitegeera. Kintu kyonna kyotamanyi kadde wange nsanyusa okukulabako. Kyotamanyi kirungi nnyo okubanga okiyiga era n'okitegeera sofa. Enteekateeka olunaku olwaleero ekyuseemuko ekidaala era ebidaala tugenda kuba tubibalaga batandise dda bannaffe oba bakadde baffe okutereera nga bw'olaba wano. Teweerabira nti pulojekiti eziri wano mpitirivu nnyo. Waliwo amasomero ng'oggyeko eky'omuzikiti, waliwo eddwaliro, waliwo essomero. Amasomero g'oggyeko gali agatandika nasale primary ate kuliko eddwaliro neera n'ettendekero eritendeka abasawo. Ago gonna matendekero oba pulojekiti ziri wano Kasozi Kibuli. Ago munaffe ali era atulaba abantu baffe obalaba batandise okutuuka era baanirizibwa era babaaniriza sofa. Omukolo guno abakyala ebiseera ebisinga obungi temutera nnyo balabamu neera babaamu. Nalengedde dda Hajati Kakumba Janaati namulengeddeko dda mu bakyala sayidi awo nga naye alabika nga enteekateeka girimu wakati bukolokolo okulaba nga abakyala ng'abakyala sofa nabo babaako n'engeri gye beenyigira mu mukolo guno. Abo be bantu abatandise okutuula betandise okulaga abo be bantu bolaba batandise okutuula kulabika nga at least omukolo guno guba ogw'obuvunaanyizibwa era ogw'enjawulo nga enteekateeka yonna bw'erina okuba era bwebagwa munaffe atulaba. Bw'otunuulira kitundu kino oba ekiuyi eky'emmanga era bw'otunuulira abato abamu ku be tulaba abavubuka abato wansi ly'essomero lye mbadde gamba akati eno yeewatuula mikwano gy'omukulu omulangira Dr. Kassim Nakibinge. Wano bayita buli muntu yenna era ng'ebifaananyi boobira nti buli omu yenna wano atambula najja okwaniriza era n'okujaguza omukolo ogw'ekitiibwa guno ogwa mukadde waffe oyo omugenzi bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga jjajja wa mukadde waffe Dr. Alhaji Kassim Nakibinge. Gwe munaffe ali eyo era atulaba kati wano wendi gwe munaffe ali eyo Seka Yassiri Kulumba. Ono ye muyimirize ne mugamba nti ebyafaayo be bano. Ono alina masigiri yaffe mu Bwayise 1 nsaba osembereko wano bali bafune ekyaganya be bamu ku bateesiteesi goyinza okuyita Asha naye ate sebo okimanyi nti yatutwala mu ofisi ya Supreme Mufti. Akati goyinza okuddeyo n'ogamba nze siweereza sajja aba bano balafuubana olw'obusiraamu. Salamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale sebo tuli wano nze Sheikh Yassiri Kulumba akulira ensonga z'eddiini mu ofisi ya Supreme Mufti era nga mu kitongole kino ndi director mu ofisi ya Supreme Mufti
era emikolo gino gigwa mu ofiisi yange owa sekretale w'emikolo Sheikh Alfani Lutaya. Omukolo guno gwa byafaayo okusokera ddala jjajja waffe Mbogo Allah subhanahu wa ta'ala yamusaasira ne yerekereza ebyobufuzi by'ensi eno, ne yerekereza okubeera ng'abeera mu bukulembeze obw'Obwakabaka, n'asalawo okubeera ng'aweereza obusiraamu. Era mu mbeera eyo olw'okuba nga yali w'amaanyi nga yetutula heedi waffe, Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa n'ekigezo ekyali abantu nga tebaagala ddiini, ne babeerawo entalo z'eddiini wano, n'awaŋŋangusibwa n'atwalibwa e Zanzibar. Olugendo luwanvu twalyoka e Zanzibar, naye ng'olugendo luwanvu twewunya engeri gye baalutambula mu myaka egyo, n'asobola okubeera nga yatuukayo n'asoma obuwalimu. Bwe yamaliriza okusoma obuwalimu n'akomawo e Uganda. Uganda n'adda, kati emyaka gigendedde ddala nga mukadde waffe yakomawo. Naye tugenze okkizuula ebyafaayo by'abantu bijja ne bibula, kubanga mu nsi muno tuwangaala naye nga tuwangaalya mu mayumba. Naye kye tulina okumanya nti buli nnyumba yonna mulimu amawulire. Abantu bakyusakyusa ebyafaayo, abantu beerabira gye baava, abantu beerabira engeri gye balina okutambulamu mu nsi muno, ne babeera nga tebamanyi byafaayo byabwe gye bavudde. Naye tulina gye tuvudde. Yalwanira obusiraamu okulaba nga abasiraamu bambala enkoofiira. Yalwanira obusiraamu okulaba nga abasiraamu mu Uganda wane waffe tusala ebisolo nga tubisala mu nzikiriza yaffe Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulambika ey'obusiraamu, nga tusomye bisimillah, nga ate asala abeera musiraamu. Era kyova olaba okusala kwano kwali kwa busiraamu. N'alwanirira omusiraamu okubeera nga takakkanyizibwa. Yalwanako omuntu abeere ng'omusiraamu tanaazambwa ng'abazungu bwe baali bakola mu mirembe egyo egyayita. Mukadde waffe n'ayimirirawo okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamusaasira ne yeerekereza ekifo kye yalina mu kibuga wakati. Bwe yali asula n'aweebwa n'apererugadi waggulu wali. N'aweebwa olusozi luno Kibuli, n'abeera ng'awangaalirako, naye era ne yeerekereza akasozi wano waggulu n'azimba wansi mu kikko, n'abeera ng'awaayo yika eziwulira ddala 8 okulaba nga kuzimbibwako ebyafaayo by'obusiraamu bino bye tulaba olwaleero. Ekibuli wano we tuli nga bakadde baffe nga tuli ne mukadde waffe Prince Nakibinge Kasimu. Omuntu ayinza okujja wano n'asengawo n'azaala omwana ng'amuzaalidde mu ddwaliro, erigazi yennya eddene nga litandise n'okufuna branch mu bitundu ebyenjawulo, n'abeera ng'omwana ono asobola okusomera wano nassale, n'asomerawo primary, n'asomerawo secondary eziwerako w'ayagadde okusomera, n'amala n'asomerawo ku university, n'asomerawo oba technical, oba n'asomerawo obusawo, ate n'amala n'akolerawo, ate n'amala n'awangaalirawo. Oluusi n'abeera nga waaba afudde era ng'abadde ng'atambula bulungi n'obusiraamu, embeera enkolagana ennungi ey'obusiraamu, asobola okubeera ng'asaalirwawo n'oluvannyuma n'atwalibwa yonna gy'asobola okubeera ng'aziikibwa. Lwe lusozi luno olw'ebyafaayo. Tuli wano olwaleero okujjukira ebirungi mukadde waffe bye yatukolera. Tetujjaguza bujaguzaga nti tujaguza madda ga Mbogo, kukuba ttaali kulya mmere. Tuzze wano legase ya mukadde waffe. Yonna gy'owangaali osobola okukola legase. Ku muzikiti gwe mwatandika, imaamu asobola okugamba nti twatandika mu mwaka gwa 15 ne tuzimba omuzikiti n'abuli abantu ebyafaayo, naye basiraamu twerabira. Ne ku muzikiti oyinza okuba nga woolinga owakana olw'okuba nga abantu bakukuŋŋaanya okwogera ku byafaayo by'omuntu, naye nga tomanyi na kumanya ani yatandikawo muzikiti guno, gwajja gutya, ennono zaago zaali zitya, baayagala batya obusiraamu. Senga tulina omwoyo ogwagala obusiraamu nga bakadde baffe bano baagwagala, obusiraamu bwa Uganda buno bwandibadde nga bwa bbeeyi nnyo okusinga ate mu kifaananyi bwe tulimu olwaleero, nga buli kaseera buli muntu avaayo n'ayogera bwogezi, buli muntu n'akkakkanya gw'abakakkanyiza. Kifo kino kyetuzzeemu kifo kyakuwaŋŋana kitiibwa. Tukoze tutya mukadde waffe okulanga embeera eyo ekyuka, kubanga tulina abaana tubasomesa, famire n'ebira. Tukoze tutya okulanga tuwaŋŋana ebitibwa n'okumanya ebyafaayo ne tuteekubamu bituli nga ffe abantu n'otuka okubanga abasoma Kulaani 2 naye ng'eriweemu. Ekintu no kankizeeyo mu mbeera yakuwasa ye watandikibwa okutendeka famire. Nabbi waffe yatubuulira bulungi nti omuntu waabajja yayogera ddala ku musajja nga musiimye eddiini ne musiima n'empisa ze ekisookera ddala mpisa. Mu mpisa omunwana ow'empisa bwe bamutwala ku ssomero akkiriza embeera yonna, naffe twasomera wala mu byalo nga twava mu kibuga wano, nakkiriza embeera yonna, naawe abasomesa b'ekitiibwa, naawe abakadde ekitiibwa, nakkiriza okusoma. Naye olw'okubanga abantu tetukkiriza kusoma, kati olwaleero tuzze kusoma. Kyova olaba n'abaana b'amasomero abamu baasabye
ne bagamba nti mutukkirize nabadde ku ssomero nga nkyalidde omwana wange Kakungulu naye omwana n'agamba nti taata ntwala mu ofiisi onsabire bampe akakisa nange mbeereyo ku byafaayo ku mbogo tumusoma mu bitabo naye tetufuna nga bamwogerako nga tubalabirako ddala kyafaayo kino kye tuliko olwaleero bwe tunatutendesa abaana baffe mu mbeera ey'empisa ne bajja ne bayiga ebintu ebifaanagana nga bino nga bwe tuli wano ku lusozi bagenda kulaba ku bantu ab'enjawulo abantu bwe bagenda emaka Allah subhanahu wa ta'ala yabasaasira balina bye balaba Katonda byabalaga n'aga nti balabe manaafi wa emigaso gyabwe omuntu wajja wano ajja n'alaba ku bantu ab'Ekoboko baatuuse dda ab'Eyumbe baatuuse dda ab'e Tanzania baatuuse dda ab'e Kenya baatuuse dda ennimi ez'enjawulo okulaba ng'obusiraamu bwongera okuyitimuka ate nga bufuna essanyu olw'okubanga bugenda bukula nga bweyongera okusinga mu myaka giri bakadde baffe we baali. Sebo tuyanza nnyo teyanze. Katubasabire omukolo gutambule bulungi. Neyanza nnyo neyanzeege mukadde waffe Sheikh Yassir bwe yagenda bisimillah y'omu ku baali bagenzeeko Zanzibar era sembera wano nakyo kimbuulire wagendako Zanzibar mukadde waffe gye yagenda yo enteekateeka eyo yali etya Zanzibar nga Zanzibar sofa gwe munaffe ali era atulaba Seeka Yassir Seeka Yassir oli ku Salamu TV otimbe lwa mirembe sofa yembeera gwe munaffe ali era atulaba bw'oba otunuulidde ekifaananyi akugambye nti abantu bayitirivu abajja wano abaana b'amasomero abava yonna gye bava bajja wano lwaki bajja olw'omukolo n'obukulu bw'omukolo guno gwe munaffe ali eyo era atulaba era bw'oyongera okutunuulira andala bakadde baffe abava mu bitundu ebyenjawulo abava mu Buganda abava mu bifo ebyenjawulo wano mu ggwanga Allah akbar sonyo omukama wange bakadde baffe bonna bali mu Obwakabaka bwa Buganda nga mu makkati awo naddala waliwo Katikkiro owokubiri amyuka Katikkiro oyo ye tubeera naye nnyo nnyini ddala wano sofa yembeera lwaki olunaku olwaleero tuli wano so webale nnyo webale ddala okutambula naffe era tukwebaza nkakasa ne Haji abateesiteesi walaba bali mu kwetala Haji Buwembo abaana b'amasomero kosa na ndooza ekifaananyi okifunye bulungi nnyo nti ab'amasomero naddala amasomero aga wansi agakugambye amasomero aga waggulu agakugambye ate kosa ne abalala jangu mzee badajjamu engatto ekusikiriza. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Oli otya? Jendi mukama wange. Buli ajja wano ndaba yesuulidde ekitambaala. Oli seeka? Mbutuufu nze mukulu wetwali bukimu. Soko mbuuzeeko ow'ebukimu ab'ebukimu batoolere ku salaamu. Oli ku Salamu TV ensi ekulaba. Nzaja ali box. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Banna bukimu abetwali bukimu nze munnammwe bukimuziro wazimbayo Konga Salamu Charity Foundation. Allah era tutendereza nnyo Dr. Almarhum tusaba Mungu amusaasire Dr. Abdunnola Nasikalisa amuteekere byonna ebisinga obulungi tubimwagaliza kubanga naffe gye tugenda naye ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi kasozi kaffe ak'ensibuko yaffe ey'obusiraamu. Otwala biseera kibanga kinga tozzeeko wano? Mashallah sijja kulimba nti mbala kuwulira omukolo senga omukolo nguwulira nga weeguli ebiseera ebisinga mbaawo era sebo obaawo nkimanyi nti buli mwaka nina okujja. Gwe nga ggwe kifaananyi ki kyofuna ku mukolo ogwo oli watwale era abasiraamu enteekateeka eno ey'obuzira n'obuvumu n'obukozi bwa mbogo bagitwala batya gy'oli eyo? Alhamdulillah ewaffe obuzira bwa mukadde waffe mbogo abasiraamu beeyo babutwala nga kintu kikulu kubanga omuntu atamanyi gye yava sikiwa nti ne gy'alaga aba ategeerayo ne waali abatamanyiwo bulungi ate ne gy'anaagenda tamanyaayo kuba omuntu oteekwa kumanya ntandikwayo then n'olyoka omanya nti ate gye tugenda tusabirayo busabizi naye we twayita twebazaayo bwe neebaze. N'olwekyo tulina okwebaza ng'obusiraamu nti gye twayita eyo gye twatandikira twebazaayo bwebaza ne tukakasa bannaffe abo abayingira mu kintu ne bakitutandikirawo
bwe tutabatendereza na kubeebazaako kye baakola mutuufu tuba babi. Ng'ogyeko ekyokutendereza gwe nga gwe omuntu owulira kiki kye wandikoze okulaba nga kino kibeera eky'ekitiibwa? Alhamdulillah, kye naalikoze kwe kukwatanga abasiraamu baffe ne tubasomesa ebyafaayo. Bwe tumala obibasomesa ate ne tubalaga nti ekintu ky'obusiraamu tekyali katambaala nti bakasanga kagudde ne balonda, wabula kyali kyakukaayanirwa ekyalimu okuwakanya. Bw'obeera ekyo wakiri tobeera kino muwano tobaawo, naye olinaga nti oba siibe awo ndekeyo naye nga ndi musiraamu. N'olwekyo ekyo tulina okisomesa abantu baffe wansi, si baana bokka n'abakulu babeera ya rabbi nga tebamanyi nga bali awo bintu balaba birabe tebamanyi obusiraamu bwatandika butya, naye tutwala omutemwa okubasomesa. Kyekyo lwaki nze olwaleero nzize na takisi namba tuwerekera ku dadda batudde dda. N'olwekyo baga tuwerekera mukama waffe ate tugende balaba abalala bazinga ddala gwe mulundi ogusoose okujja okulaba sebo kya bulambuzi. Alhamdulillah, kituufu nnyo naye alabeyo. Tuyanze bandabira ab'ettwale ly'ebukimu obage nti tubaagala nnyo. Ondabira ne ku mukama wange Alhaji Abdul Karim Kalisa ngenda mukulabira. Mashallah, barakallahu fiikum. Afeekum barakallah. Obale nnyo webalire ddala ow'ettwale ly'ebukimu eyo ebukimu. Mukadde waffe omugenzi kati agalamidde Ruhama Dr. Abdul Nur Anas Kalisa yali musaale nnyo okulaba nga omuzikiti gw'ebukimu mu ttwale ly'omukulu oyo yennyini gwe mbadde naye nga guddaabirizibwa n'okulongoosebwa n'okuteekateeka obulungi. Ebintu ebyo nno mubiraba tubyogerako naye yennunuzi kati Dr. Kalisa agalamidde wansi. N'olunaku lwe twamuteekayo enkuba yali etonnya nga kitegeeza twamuteekayo era yagendera mu mazzi. Olunaku lwe twagalamiza Sheikh Nuhu Muzaatabatte abantu bano baaziikwa omwezi gwe gumu oluvannyuma lwa omwaka gumu nti Dr. Abdul Nur Anas Kalisa yaziikwa naku z'omwezi ali 5 yali Desemba ate ne Sheikh Nuhu Muzaata era naye yaziikwa 5 era Desemba. Sofa bweto bwe tuli ndooza abantu baffe obalaba Haji Mukalakasa mulaba wano yeetala dina teri alabika nga ali mu nteekateeka kulaba nga tutambula bulungi. Sofa twongera okujukiza bannayuganda mwenna ti downloading app ya Afro Mobile ejja kuyambako okulabika nga at least wabaawo ebikyuka naddala mu mbeera zonna gwe nga gwe ali eyo era atulaba ebitundu ebyenjawulo abasajja ojja balaba wano n'ebitambaala abasajja ojja balaba wano nga ngwaŋŋuli gamba ng'olabira ddala waliwo ekifaananyi ky'olina okulaba ogambire ddala nti yes kadde waffe omulaba sanyusa okulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sanyusa nnyo okulaba. Alhamdulillah. Buuliza ku munnayuganda atubulire lwaki oli wano. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, sebo twebaza Mungu atuwadde obulamu ate tusobola okukomawo wano ku mukolo guno ogw'ekitiibwa ogwa mukama waffe Nuhu Kyabasinga Mbogo. Sebo ndi wano kubanga ekisooka buno bwe buveera bwe budde obw'obusiraamu. Buvo era bwe budde obw'obusiraamu. Kintu ekyo naategeera obuvo n'obudde obw'obusiraamu toza butajja wano kibuli. Kyogera ekyo abasiraamu ettundutundu erimu libitegeera. Tugezaako okubategeeza era bajja bitegeera mpola mpola naye yenna amanyi ekyo wano yentandikora y'enkomerero. Ekyokubiri tuli wano kubanga Kyabasinga Mbogo obusiraamu bwetweyagaliramu yabulwanira nnyo okulaba nga bubaawo okubanga twambadde enkofiira abasiraamu basala ebisolo kugamba obufu bwonna wano. So omuntu atali wano musaasira nnyo mu Uganda. Olwaleero abasiraamu tebabeera ku kigambo kyabwe. Abasajja bano baawangayo ettaka baawangayo ekigambo n'okwewaayo obulamu bwabwe. Kiki ekibulamu ekinafuyiza abantu mutaka bumaali ono nsimbi abantu okusookera ddala yenteekateeka y'abaana. Abasajja baali bateekebwateekawo bakadde baabwe ne babayigiriza ebintu ebirina okutambula naye enteekateeka y'abaana olwaleero nfu. Kyova nti omwana kitaawo olufa ng'akoloboza ebyobusiraamu tomubuulira alina dduniya sente ziba zisusizza ne bali abasajja ebyessente babiteeka ebbali nga bakolera busiraamu binafusi. So n'olwekyo tulina ndoozi okuddayo abaana obategeeza nti obusiraamu bukolererwa kwa mulimu gwa bannakyewa si gwa ssente. Gy'okoma okwagala ssente toza gukolerera. So tujja kugezaako ndoozi okuteza abaana
basobole okwongera okutegeera nti obusiraamu mulimu gwa bannakyewa tulina okugukola mu nkola eyo obusiraamu busobole okuyimirirawo. Wabale nnyo balire ddala nsiime nnyo. Haji Sulaiman Sebugwawo. Haji Sulaiman Sebugwawo omulabye bulungi. Nkanji ina gwe yatulekera. Essaawa eno bw'otunula mu bazzukulu abaana omanya nti Sheikh Abdurrahman Kigozi Nkanji sajja yatekanga wano ekitambala lwakuba ono atandise okireka yeeka era simanyi lwaki olekayo ekitambala kya muzeeyi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa nnyo okulaba. Nze nsinze Haji Boxer. Lwaki olwaleero wandibadde wano era lwaki wankizo? Olw'okubeera nti obusiraamu bwasibuka wano ate nga omulangira Kyabasinga Mbogo yalwanirira obusiraamu kyova olaba nti tuzze wano olw'okujjukira okulwanira obusiraamu. Eno y'ensibuko y'obusiraamu. Wano kitange baamutikirira we baamusibira n'ekitambaala ky'oyogeddeko wano wennyini ekibuli Seekankanji Ibrahimu Nkanji wano baali ne Sheikh Ahmad Mukasa lwe baabasiba nga Seeka Kulumba yabasiba ekitambaala wano n'omulangira Badru Kakungulu. Ebyo byonna ndaba tonnaba kuba nti okaddiwo kyali mutoototo. Tukoze tutya okulaba nga ekitiibwa ekyo tusigala at least omukululo ogwo mwetutambulira? Ekitiibwa omukululo guno gujja kusigalawo kuba bw'otunula nsanze wano baasi z'amasomero mangi kitegeeza tukiyingiza mu baana baffe emiti eno kintu kino kiragira ddala nti kijja kusigalawo ddala kuba eno y'ensibuko y'obusiraamu teryakiwakanya. Ongeremu amaanyi ssebo obeera ku TV ya Salaamu eno musomesa ebyafaayo tubisomesa kyetukubiriza abantu okubeera nti ffenna bye tusomesa ffenna tubeera nga tusomesa kyekintu kyekimu mu byafaayo tuleme kwawukana. Nange neyanza Haji Boxer. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo webale ddala mukadde waffe Sheikh Abdurrahman Kigozi Nkanji gwe munafu atulaba omukolo gwa kitiibwa, mukolo gwa maanyi, mukolo gwa ttendo. Omukolo guno nagwe nti tujjukira emirimu egyakolwa mukadde waffe Bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga okulafuubana obusiraamu okulabika nga bubukala mu ggwanga lyattu Uganda nga yalafuubana. Mukadde wange okyaliyo jangu ombuzeeko obuze ku bantu TV nekulaba obuze ku bantu. Oli otya? Oli bulungi? Weeyagala? Mungu akutambuze bulungi otuuke mu kidaala. Bwetto bwe tuli webale nnyo webalire ddala. Emiti emito bajja kadde wange bwe nkulabako wano nga nkugantunula mu kamera eyo ompeeyo ekigambo eddakiika emu. Salamu alaikum. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanse nnyo okulaba Sheikh. Nange taata. Erinnya taata? Amannya nze Sheikh Uthman Galiwango, imaamu omukulu w'ebbendobendo ly'e Masaka. Imaamu omukulu ow'ebbendobendo ly'e Masaka. Ensonga lwaki nkutadde ku muzindaalo? Lwaki wandivudde e Masaka? Imaamu omukulu w'ebbendobendo ly'e Masaka n'otabeereeyo. Kiki lwaki tuli wano lwaleero? Ensonga eno ya muggundu nnyo. Kusooka kwa byonna omuntu atamanyi gy'ava kizibu okumanya gy'alaga n'okulambika obulungi ebigendererwa bye mu biseera eby'omu maaso. Ffe ng'abasiraamu naddala abasiraamu ba Uganda tulina okumanya obuvuo bwaffe, engeri gye twajjamu okubeera mu kifaananyi nga bwe tufaanana olwaleero. Olwaleero bwe tulaba nga waliwo abantu abayinza okuyisa olugaayo mu kasozi kano kitukwasa ennaku naye nga kabyafaayo nnyo mu ddiini yaffe. Olwaleero bantu bangi bali tebasobola kuva mu ggwanga lino ogendako bweru kusoma naye olw'akasozi kano kibuli abantu abo basobola okufuna n'eyirimu gye bayitamu okuvoola abalala. Tulina okukkiriza nti ku kasozi wano kibuli era obugunjufu obw'omulembe guno era bulina okutandikira. Njagala okutegeeza nti alhamdulillah ng'abasiraamu ba Uganda tulina bingi bye tuyinza okwenyumirizaamu era tulina bingi ebituletera okubeera nga buli kaseera twebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Kino kye tuliko kigwanidde okubeera nga tuyaganya ku lwakyo ssebo. Amina. Amina. Wabale nnyo webalire ddala. Omuntu atamanyi gy'ava ne waali wakaluubirirwa gwe munakadde waffe ali era atulaba. Wabale nnyo wabale ddala. Mukadde wange omuggo tunywedde. Alhamdulillah. Kankwogezeyo ebigambo bibiri. Salamu alaikum warahmatullahi. Sanse nnyo okulaba. Alhamdulillah. Omuggo amagulu gatandise okugiraagira. Allah yannafuyamu. Allahu akbar. Wanga Allah yatalwala yekka. 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 Nefe amantulwala.
era ku makya twogera emirundi 10 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir yeye atola yekka wahda fetu atunafiya naye yatugamba tumusabe nnyo afiya yanange dua yange mukasera kano saba umma yonneji wa afiya sabe Allah atu afiya Allahumma farij hamma al-mahmumin wa nafis kurab al-makrubin wa qud ad-dayn 'anil madinin wa shmardana marda al-muslimin saballa kutona Mungu amuafiya n'abasilamu n'aba ummati muhassa Allah ba afiya walhamdulillah rabbil alamin tubasanyifu nnyo ku mukolo guno ogw'ekitiibwa amina sebo gw'amaddagambo go amina omukolo guno katono nnyo gwe ngaggwe tukoze tutyo okulaba nga mutuufu gusigaza ekitiibwa kyabo n'obusiraamu abasiraamu okumanya wa ensibuko teri kitaliiko nsibuko ekigambo ekikulu abasiraamu bonna mu Uganda n'etali Uganda bategeere nti buli kintu kyonna Allah yakikola ekintu kyonna Allah yakikola n'akiteekateeka ennyumba eno ebeera nga yetuukirwamu obusiraamu mu Uganda kati omusiraamu oyagala oba toyagala kkiriza ekintu ekyo okisiime kubanga kyengera nze ekifaananyi kyendabye nga nyambuka wano wali wansi yambuka kibuli ekitiibwa muganda wange ali ne mugamba njagala okukaaba amaziga nendaba ekitiibwa abaana abato abantu abakulu bonna nga bambuka kasozi wano ku lw'okuwolesa ekitiibwa ky'obusiraamu era ngamba nga nabbi yagamba twogere emirundi 3 buli ku makya tiraditu billahi rabba wa bilislaami diina wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam basimbu kino ekyengera kitwala waggulu obusiraamu ekyokubeera nga obusiraamu bwatukira mu nyumba eno eyambogo abasiraamu ffenna tukisiime era tukiyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala kifuuka ensonga y'okubanga mugala afunye omukadde waffe Allah amuyingiza ejjana naffe ffennyini olw'okwolesa obusiraamu ono nga yafuuka ensonga n'awaayo obulamu bwe n'atayagala bya bugagga n'atagala bya nfuna nayerekereza ebyenfuna n'abeera nga obusiraamu yatwalanga ekikulu nga ate abasinga olwaliro ebyenfuna bibafuulanga ekintu ekikulu Allah mutusaasirira mu jannatul firdaus wassalamu alaykum warahmatullahi Seka Marubakali imamu w'ekibuli akwetaaga uyo wenkusindisa ate ye nansindikira kanso oli ku Salamu TV nteekateeka yeeyo ya madda gabwana Nuhu Mbogo Kyabasinga omuntu atamanyi gyava wali gyalaga wabuusibwa ne wali era ne gyalaga ayinza okubanga tajja kumanyayo bulungi gomunaffe amukadde waffe omuwulidde Sheikh Umar Bakali ono munnamateeka waffe assalamu alaikum warahmatullahi alaikum salam warahmatullahi nsiime nnyo okumbuzaako nze kyembadde njagala lwaki okaluubirirwa bwetto bwe tuli gomunaffe ali eyo akadde kagenda obudde butambula njagala okujikiza munnayuganda wena ali eyo nti ebuli eddakiika ntono nnyo ziringa 10 okwera essaawa 4 buli omu guno omukolo guleeta buli omu gyova yonna oba oli mukyalo oba oli mukadde oba oli mwana abasajja abo ba Umaru Bakali basajja basalafu ng'era bw'obalabye eddakiika eno waliwo omukadde waffe atuuka era ayingira njagala kukebera ni ayingidde awo tubenga ate tweyongerayo mukadde waffe Kalisa abo ba Kalisa abo bakulu nnyo bakadde baffe sofa gwali ku Salamu TV olutimbe olw'emirembe yakwaniriza bwaniriza bakadde baffe bonna abatuuse olwaleero za taata omulengedde yetumwaniriza atuuse kale wano wajjowe suuti wajjowe kanzu wajjowe kiteteeyi jawumbuzeeko togaana kumbuzaako salamu alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh sanso nnyo kulaba naye neesiimye ssebo nze ajali bookisa nze Kawenja Yusuf Kato kuva Masaka Secondary School kulikayo bali batya ab'e Masaka Secondary School n'abeebaza obuweereza nga Salamu TV embeera naddala oli bw'atunula mmwe ng'ab'amasomero amazima muyinza okuba mukyabulamu okukola ogwammwe okulaba ng'ekitiibwa ky'obusiraamu kyongera okutambula lwaki oli wano olwaleero twali twalwawo naye nga ndabira ddala tuli ku mulamu omutuufu tujjukire Noah Kyabazinkambogo okubanga n'ebirungi byakoledde obusiraamu kiba kikulu gye kiri n'abaana baffe bakimanye gubenga omutindo gutambula bulungi amina sebo tweyanziza nesiime nnyo sebo amina sebo lubaka kiba olina eri bannayuganda bonna gwenga Uganda eddembe obumu n'okuba buli omu ekitiibwa ate buli omu asigale mu nzikiriza engagi w'ekitiibwa
Sebo tuyanziza bandabira abamasaka seeke okay bale nnyo webalire ddala ndooza nteekateeka ogiraba bwetto bwe tuli gwali era atugoberera afuba okulaba nga at least obuluŋŋamya ndooza ekigambo kiwulidde bulungi ekigambo kye bayita okuba obumu amazima kuba n'eddembe eddembe lyo tojja ditegeerera tojja ditambuliramu bw'onaaba gwennyini tosazeewo kulitegeera lwekyo olina okutegeera olwaleero bingi nnyo ebitukyusa era bingi nnyo ebitumala mu sofa gwenga gwali era atulaba ebitumalamu byebiriwa waliwo ensimbi waliwo ebyobufuzi nolanga oli aweddemu ng'ayagala Khalifa saluse nnyo okulaba semberako wano salamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Mweba Khalifa Bambogo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buza ku Munnayuganda. Munnayuganda woli alaba Salam TV NBS kubudde buno. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Haji Khalifa Muhammad Cheyune tuli wano ekibuli ne Ali Boxa tuzze okujukira n'okulowooza n'ofumiitiriza n'okusabira jjajja waffe Mbogo eyagaana obwakabaka n'atwala ekiwalimu. Tusaba Mungu amusaasire gyali abasiraamu kwambala enkofiira etuke n'okuyingira mu kkooti gaali maanyi ga Mbogo mpozi kyo omusiraamu ali eyo bakuyitanga omusiraamu wa Mbogo okkirizanga ffenna tuli basiraamu ddala aba Uganda tonyiiga tuli basiraamu ba Mbogo mpozi nga wano etuli wajjajja Kasimu na Kibinge obusiraamu we bwatuukira omugezi Madiru Kungulu n'abajjajjabe bonna abakulembera ye bufu obwo mutambulidde mashallah. Obusiraamu bwatuukira mu nju eno Allah ye yakireeta era ye yakisalawo. Lwaki tukyalinamuko abantu abagiraagirana n'olanga agaana takkiriza bulungi buzaale bwaffe kuwakana kiki? Okuwakana Allah bwe yali ayogera ku wakanyi temunyigira ndi ku bya Mungu yaga innal ladhina kafaru sawaa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yaga nti omuntu nga muwakanyi tekiina njawulo kubiri kujye nekyo mbulya ne kiba kyabulabe gyali ono mutiisa obulabe bukirimu noba tomusiisiza la yu'minun tayisobola kukkiriza. Mpozi abadde abalimu akawakana twekake tukkirize kubanga nabo tebakisaba Mungu yakibagerera ne kibatuukako pozi tubebaza okubanga bakumye ennono yakyo nokitambuza obulungi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amanya Haji Khalifa Muhammad Cheyune wa Matali mugambe nga kube wallahi neyanzege oba tweyanzege yakuba omusajja oyo yakuba ettaali n'agamba nkoze ntya ngendeko emaka naye Allah yamusobozesa bambi n'agendako emaka agwaleera atulaba wabale nnyo webalire ddala. Lwaki olwaleero tulaba abasajja bakulu asofa gwe munaffe aleera atulaba lwaki tulaba abasajja bakulu essaawa eno tulaba abasajja abakulu bigambo bino bye boogera buweereza ly'eggwanga letu Uganda obalabanga balumwa ebintu bino tubijja efa tulina okuba nga tuwa ekitiibwa. Omusajja akugambye assalamu alaikum warahmatullah sanse nnyo okulaba amina ya munnakawempe akati ono bwenjogera ku magala jangu wano wendi oyimireko wano wendi n'omutongole wa Kabaka oli ku Salamu TV olutimbe lwa mirembe nzajja ndine aganye ogenda emaka kyaganye ne inshallah Haji Magala Umaru omusajja yayagaliza Haji Nalukola namugagina mu parliament simanyi oba yayagaliza ne yenna n'abazze meya namugala naawe beerayo agenda ku kifo ky'obwa Lord Councillor Kawempe 1 sibwe kiri North 2 Kawempe North 2. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sansenyo okulaba. Kale mugana wange Ali. Olaba bwe tuyinza okunyumira mu kanso nga ffena gye tuli. Ate mu kanso omwo nga bwe nayogera mwe muva omukubiriza w'olukiiko lwa KCCA
mwe muva n'omumyuka wa Lord Mayor so si bifo bitono ebyo ekibuga tuba tukikwata ekibuga tuba tukikutte era politics w'ekibuga tuba tumuyina. Munnakawempe lwaki olwaleero tuli wano gwe nga gwe? Nze nga Munnakawempe olunaku olwaleero tuli wano okubeera nga tujjukira mukadde waffe Omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga lwe yava mu buwaŋŋanguse olwo nno nga wayisa akaseera kanene nnyo nga entalo z'eddiini zikwajja. Naye olwaleero tujjukira olunaku lwe yakomawo ate okubeera nga tusoma eddiini yaffe mu bujjuvu. Kyekituleese wano olwaleero tumuyigireko n'ebyo byonna bingi bye yeerekereza ye ng'omuntu n'alekawo obukulembeze ng'era bw'obiraba olwaleero bwe twerekereza. Tetwerekereza olw'okuba nti tetwagala wabula twerekereza olw'okuba nti tuyina ate bye tusobola okuyiga oba bye tusobola okulekera abalala. So olwaleero mukadde waffe Nuhu Mbogo yeerekereza obwakabaka n'atekinga on omulimu gw'okubunyisa enjiri ey'obusiraamu. Abavubuka nga abato emyaka olaba nga banaakola ekintu ekyo ne bongeramu amaanyi sofa? Bajja kukola because bw'otunuulira abantu baatudde dda era abavubuka emiji gy'emito era generation nga bw'eri yaffe abavubuka abantu balaba baatudde dda bali ready okuyiga okumanya because bw'otamanya gy'ovudde bw'otamanya busiraamu gye buvudde nawe butuuse oyinza okubeera mu nsi muno ng'olinga kitengejja. Tuzze kwejjukanya na kuyiga ddiini yaffe. Sebo tuyanze kale muganda gamba kikolina eri naddala banna byabufuzi bwe tujja wano batukubiriza nnyo okwettanira n'okwesimbawo mu bifo byonna nga tetwetiiriridde. Kagamba kikolina eri banna byabufuzi bonna era bw'oba oyina ekifo jjajjaffe embuga azatukubiriza bw'oba oyina ekifo kye weeyagaliza ng'olaba okisobola weesimbewo ate era buvunaanyizibwa w'abantu bwe baba bakulabyemu omulamwa bakuwagire bakutuuse mu kifo ekyo. Naye nga nkubiriza abantu baffe okubeera nga babeere bagumiikiriza ate babeere nga basobola okuba nga beerekereza olw'ensonga ezizimba eggwanga lyaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Toyanza nnyo toyanzeege mukulu Magala bw'atyo Munnakawempe ndooza embeera yeeyo girabye bulungi nnyo nnyini ddala. Twongera kubebaza nga bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala okuwaayo obudde bwammwe kusalawo ne mugamba nti olwaleero katujje tubeere wano. Embeera gy'olaba wano n'ekifaananyi ky'olaba kubanga abateesiteesi bakadde baffe bali mu nteekateeka ey'okubanga baagala kumaliriza kulabika nga abakulu bayingira era abakulu bateekateeka. Twateeze ku Wankaki wano nti bw'otunuulira Wankaki ono gwe munaffe atulaba omugenyi kati essaawa eno abeera alinda oba ababa balindwa mwe muli bakadde baffe abalangira. Tewerabira nti mukadde waffe Dokita Alhaji Kasim Nakibinge Kakungulu ate ne mukadde waffe Khalifa yonno nga waba mashek abatototo yonno naye nga ye mulangira okubiri. Sofa bwetyo bwetulinga bwolaba era enteekateeka bwogiraba ab'ebyokwerinda omukolo gutandise okukwajja era bw'oba otunuulidde bamashek eyo oba olabira ddala nga yes kifaananyi kyo nga kyolaba era nga bw'okiraba. Abantu baffe abo be bamu kubajja okubugiriza omulangira n'okubugiriza omukolo guno nga bwe guyina okuba. Sofa gwe munaffe ali era atulaba. Abantu boolaba abo bava mu byalo ebyenjawulo bava mu bifo era bava mu bitundu ebyenjawulo. Ebitundu ebyenjawulo byenkugamba nkuga nti bitundu bya Uganda byonna mukulu imaamu Masaka omulabye ng'ali wano Sofa nga naye era enteekateeka gy'aliko yakujja kulaba embeera eri eti ab'amasomero bonna ngera bw'obalabye era nga bw'obalaba Sofa ndowooza olabira ddala enteekateeka nga bweri. Waliwo sayidi gye tutatera nnyo okulaga ye sayidi ey'abamaama oba abakyala so nabeera gye bali era bagezaako okulabika nga nabo nteekateeka maaso eyo tujja kuba tubakulaga bonna nga bwe bali era nga bwe batambula. Gwe munaffe aliira atulaba twongera bongezi kukubiriza nti tambula naffe era beera naffe Sofa beera naffe tambula naffe buli eddakiika nga emu okuwera essaawa ennya
kumakya agaleero sawa 4 ate nja kuba ndooza nkukwata nkukanyugeyoko nkuzeeyo eri bannaffe abalala nabo babenga manyi mu kutambuza enteekateeka eno naye nga abo be bamu ku bantu bakeera wano era omukolo gwatandise dda saa 2 ez'okumakya abantu babadde batandise dda okujja wano sofa ndooza obalaba bakadde baffe bakadde baffe babaaniriza ennyaniriza entuufu kadde wange nandikwagadde n'ojjako wano katono nnyo n'ompayo ekigambo kimu kuba bwe sikijja ku ggwe simanyi gwe naakijjako oli ku Salamu TV ensi ekulaba oli butereevu. Salaamu alaikum. Salaam. Oli bulungi? Amanya gange Landlord Kiwanuka Kisozi. Landlord Kiwanuka Kisozi. Sense nnyo okulaba Landlord Kiwanuka Kisozi. Lwaki olwaleero oli wano? Ndi wano kubanga omukolo guno ludde nga bagulanga sabbiiti 3 tulina okujja tujjukire mukama waffe tumusabire ng'era mpulya kinkwatako nnyo okujja nange mbeere ku mukolo guno musabire omugenzi n'olwekyo nga nina kujja mbeere ddala nange nga musabira okujja kuno ssebo. Naye abaana bammwe n'abazzukulu mubataddemu ennone eno okubanga etambula? Nze ngezezzaako era kibula nti abamu baatuuse nadde oba abamu bajja kubanga wenninnya olina okulinnya. Kagambo ki ke wandiwadde naddala bannayuganda basseeka abakulu n'abavubuka nga nabo basseeka ennaku zino baboogera ku kintu kino social media obalaba nga beekuba nga waliwo abatakikkiriza anti kwe kiva abalina entegeera ekitabuliiki kati balabanga ffe abaze ku mukolo oguli mu bwa haramu kulabanga haramu kati kibagenda nabo bapuliikinga eyo nga balaba nti ffe tulutambula mu layini enkyamu kubanga bo bafuuka abatabuliiki balinga abakivaako social gathering ng'eno balabanga ffe abakola ekikyamu. Okukuŋŋaana nabbi yakyagalanga tunayunga tutya oluganda nga tetukuŋŋaanye kati bo entegera yaabwe si bwe kiri eri opposite. Barakallahu fi. Salaamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Neyanze Grand Road Kiwanuka ebigambo biwulidde emmanya y'ebintu n'entegera yaabyo oluusi eyawukana nnyo nnyini ddala naye nga kyandibadde kirungi nnyo okubanga entegera gy'otegeramu ebintu n'emmanya yaabyo nayo era eyawuka gy'abaana. Salaamu alaikum. Sanse nnyo okulaba tanyukidde ddala sofa kirungi nnyo okutegere ova mu kyalo omanyi bwendaba omuntu asibye ekitambaala nga gwe mba ndabanga ava Zanzibar. Ndi wano ssebo. Mbulira kulinnya nga ensi ekulaba ku Salamu TV gy'ova. Mpete wa Yusufu Muhammad Kizito mutuuze w'e Bugemba awo mbajjinja ssebo. Oli musoga? Yes, ndi musoga baba. Oli musoga baba? Ndi musoga mwene. Basoga kiki ekibajje e Busoga eyo okujja eno okuyida eno? Ife abasoga tuli ba muridi ate mukaire waife ono yali muridi Shazili era twasuzeewo nga ba muridi. Mwasuzeewo? Twasuzeewo baba. Omukolo oguwulira otya era ewayimu eyo baguwulira batya? Alhamdulillah kutoolako nti tulimu n'abantu abaida nga ebigenge nga biryalyamu ku emikolo gino mawuledi mataali biki ebyo aye nga alhamdulillah diri kujanga dira mpola abantu bali kujanga bapiikinga mpola. Bye musoma nga muli mu ekiro wano kati nga bwe mwasuzeewo bikwatagana n'ebiriwo oba byawufuye ensonga lwaki babyogerera? Si byawufu nnyo lwakuba nti abasomye kati tebabisoma. Naye nga si byawufu abasomye kati tebabisoma. Abasomye kati tebabisoma. Kyova byawufu kubo tebabimanyi. Ani atukotogera? Abakotogera ye yasomesa ekigambo salafu. Kasita salafu kyayingira mu Uganda ne kizikiza ebyaliwo byonna awo. Yesebo. Allah n'atusaasira omukolo guno ne gusigaza ekitiibwa kyagwo. Masha Allah okusinziira nga bwendaba alhamdulillah gw'ekitiibwa kikyaliwo wadde abagwokya naye Allah agamba nti buli lwe bakuvuma Allah akusitula amadaala kati kyova agukyeyongera maaso era bwe gye banaayongera okuvumirira Allah ng'ayongera kusitula. Kagambo ki k'ogamba abasoga mu lulimi lwo abuluufu? Abasoga bwena mwena abali kumbona ku Salamu TV alhamdulillah
ekintu ndowooza muli kibona era mbakuutira nti mujje mu maiso musome amawuledi tuyize ekitiibwa ky'obusiraamu nga bwe kyalinga okusinga ku bwe kiri buti. Tweyanziza ino nyanza neyanze gendoza omusajja omulabye agambe nti ekitiibwa weeri ebusoga gyafubutuka era gyava sofagwe ali era atulaba omukolo guno abamu kubateesiteese era abagutegeka betuyita abagagga b'e Kampala abasinga obungi bonna baba era bateekateeka omukolo guno betuyita ab'ebitiibwa bateekateeka omukolo guno kuba abasajja bafubutuka emmengo awo ab'ebitiibwa okuva emmengo ate era kwossa ne bannaffe abava mu gavumenti ng'abakulembeze bannabyabufuzi wano babaawo eddiiro lyateekeddwa dda era eddiiro eryo omulangira wajja okutuula n'abagenyi be ab'oku mwanjo wano sofa babenga nabo bayisaamu embeera n'enteekateeka yonna nga bwerina okuba oluuyi oba ekyuyi ky'abakyala mbadde njagala gezaako kulabika nga mpisayoko olukomo abakyala nabo gye bali ketugezeekoko okulabika nga tuyitayo tulabe kadde baffe abali eyo ab'ebyafaayo linda ku katono bwana Geoffrey abasajja bano babyafaayo seeka mutazindo layo ebyafaayo jangu namaze dde okukonako sekuwulidde seeka mutazindo assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omanyi bwe nkulabako wano manya nti at least omukolo gutambula bulungi alhamdulillah. Buuza ku Munnayuganda akulaba zonna Munnayuganda ndaba ali eyo tusaalidde obutaba naye naye kassa kwali ku mutimbagano tumwebaza okubeerako era nga tumusaba omulundi ogujja takomeeyo kino kiyitirivu ate kyaffe abasiraamu mwana twekyenjawulo kino kya bannayuganda bonna si basiraamu bokka kubanga jjajjaffe ono omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga teyagasa basiraamu bokka. Emirembe gye tuyina n'enkolagana wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu omukristaayo n'omukatuliki jjajjaffe Mbogo emirembe egyo gye yassaawo era baali battiŋŋana nga balwanagana omusiraamu talaba mukatuliki omukatuliki talaba musiraamu omukristaayo talaba mukatuliki abakristu bokka nabo battiŋŋana nga nabo balwanagana. Ono ye yajja n'agatta Uganda yonna ab'emizikiti n'abamakanisa ffenna tusobola okuliira awamu era kati okimanyi nti akaceere katambula mu buli sayidi yonna essaawa ya leero ago gonna maanyi ga jjajja Mbogo mukama wange. Amina. Obuganda walaikum salaam wa rahmatullah. Obuganda bukiikiriddwa ndaba amyuka Katikkiro wa Buganda yaniriziddwa Sheikh Yasin Kiweewa ayaniriza Katikkiro amaze okutuuka kitegeeza obwakabaka bwa Buganda bukiikiriddwa gomunaffe atulaba ekitiibwa atuuse bw'atyo ayaniriziddwa ekitiibwa bw'abanga atuuse myuka Katikkiro so kitegeeza nti obwakabaka bwa Buganda bumaze okukiikirirwa. Omulangira Kalifani Kakungulu omulaba naye atuuse era ayingidde era naye ayaniriziddwa Seeka Mutazindo. Omulangira Kalifani Kakungulu ayingidde kitegeeza omukolo gutandise okubanga gubugirirwa. Ndaba Dr. Takuba Dr. Takuba Kabuye Nakawempe Mbogo atuuse abakulu bwe baba nga batuuka ku mukolo guno kitegeeza nti gutandise okubugirirwa. Tulaba amasavu agatandise kubanga agajja mu mukolo guno. Gwali ku Salamu TV otimbo lw'emirembe nzaja ali boxer tuli wano ekibuli ku kabakadde baffe tubadde tuteranyera okugamba nti omuntu atamanyi gyova wooli wazibu okumanya ate era ne gy'olaga okaluubirizibwa okulengera gy'olaga oluvannyuma lw'okubanga munaffe toyagala kumanya busiraamu bwatuukirawa bwe bwali bujja mu ggwanga lyattu Uganda. Obusiraamu kano ke kasozi era ge maka ye nnyumba mwe bwatuukira. Enteekateeka y'abasajja obwedda bagikusomesa nti eba nteekateeka ya Allah ow'ekitambaala mulabye nga mpitako wansofa nga bw'olaba abakadde baffe bano bw'olaba emyaka gino bw'olaba abasajja bano basajja bakulu nga bazze mu kifo kino omanya nti ensonga eno nkulu nnyo nkulu ddala si bwe kiri
ojja kwambulira eri tojjamu ngato soko yimirirawo tojjamu ngato. Salamu aleikum. Engato zirekemu ojja kwambulira eri soko girekemu soko girekemu nkwogeze ne ku TV ensaye kulaba nti otuuse. Salamu aleikum. Alaikum salam. Gwani? Nze Haji Muhammad Mugalu ow'Ekireka. Gwe Haji Muhammad Mugalu ow'Ekireka. Emyaka oyinanga emeka? Myaka giweranga gigenda mu 10 awo. Onaatera okuweza 10. Naye nga omukolo guno kitegeeza gwe walabako ne ku Mbogo. Walabako ku abalala abazze babaawo abazze bagoberera. Kiki kyoyogera ku Mbogo? Mbogo yatukolera bulungi nnyo okutulwanirira. N'atutuusa senga siyatulwanirira. Ngambogo twandibaddewo. Enkofiira singa toyambala, singa ebisolo tunyola binyole. Assalamu aleikum. Waalaikum salaam. Bandabire bonna. Amina. Wabale nnyo webalire ddala mukadde waffe ndowooza agenda myaka 10 bwakugambe kati omukulu agenda myaka 10 omugongo gukyali Mboga abayamulabako nafalira atulaba liku Salamu TV otimbo lw'emirembe ekiri wano olunaku olwaleero ndowooza kiraba batandise era tutandise kwaniriza bakadde baffe tutandise kwaniriza olunaku abaana b'amasomero bakola ogwabo okulabika nga baaniriza abantu okuva era nga bwe twabakunze ne tubaga okuva gye muva yonna okulabika nga mujja wano era mu butuufu bakulumulukuse era babano bakulumulukuka bakyakulumulukuka okulaba nga bayingira akasozi Kibuli gwe ali era atulaba. Wabale nnyo webalire ddala okujja era webalire ddala okubanga oli mu nteekateeka eno gwe atulaba era atugoberera. Abasiraamu abalaba abano batuuse mutambule tulabe nga at least enteekateeka eno etambula. Ndowooza olaba essanyu ekitiibwa okujja okulabika nga at least bajaguza olw'emirimu emirungi olw'obuvumu eŋŋwaŋŋuli eno emmekete empologoma y'obusiraamu emirimu egyo gye yakola n'ebimu ku bye yayimirirako ye ng'omuntu n'asala naga nedda enkofiira eyo esigala eseeka mutimba ow'ebyafaayo omulengedde atuuse naye munna Kibuli wano sofa atuukidde mu bakulu abagenyi obalaba. Abantu bano bonna tebajja nti bajja kwekoza naye abantu bano bonna bajja olw'omukolo, bajja olwa Mbogo, bajja olw'ekitiibwa ky'obusiraamu, bajja olw'akasozi Kibuli. N'olwekyo tulina okubeera nga ddala ebintu bye tukola tulabira ddala nti bye tukola byebyo. Abantu nga bano okujja wano era okuwaayo obudde bwabwe tekitegeeza nti tebalina byakukola, tekitegeeza nti nno tebandize ndaba emyaka emito ng'olabira ddala mutuufu. Simanyi oba ono amanyi lwaki ali wano. Salamu aleikum. Waalaikum salaam. Emyaka oyina emeka? Emyaka 16. 16. Gwani? Nze Luzinda Ukasha Sulaiman. Luzinda osoma? Osomera wa? Kibuli Secondary School. Kibuli Secondary School. Lwaki oli wano? Tuze leero kubanga lunaku lwa madda ga Mbogo. Lunaku lwa madda ga Mbogo. Bw'omuwulira nga bamwogerako oyina by'osomako n'olabanga ddala twandisaanye okukola bino? Omulangira muntu mulungi nyiza okugamba era mwegomba. Omukulu gw'obusiraamu mugukuttemu mmwe ng'abavubuka munaagutambuza? Inshallah. Mungu ateremu obwangu. Inshallah. Bandabire bonna. Obale nnyo balire ddala ndowooza enteekateeka n'embeera ogiraba gwe ali era atulaba. Lwaki njagadde omuvubuka oyo omuto bambi abenga atubuulira lwaki ali bwe balengera omusajja ng'alina ekirevu ng'ono tebakkiriza nti ddala azze naye waalaikum salaamu sanyusa okulaba sanyukidde ddala sofa abayizi obalabye abato emyaka emito okuva mu masomero agali wano Kasozi wano waliwo Kibuli Senior Secondary School waliwo Kakungulu Memorial n'amalala abo bonna bazze okulaba nga at least omukolo guno ogwa jjajjaffe Mbogo guba omukulu omusika wa mukadde waffe omugenzi byemuke omusika we alabika nga atuuse ali Kibirige ali chairman mba mulaba nga atuuka wano ye Wankaki era wagenda okutuukira buli omu
wenkulengeza nti omulangira Kalifani atuuse ayingidde akati wano wetuli nkakasa bulungi nti tulinda bulinzi kulaba omulangira Jjajja Kasimu Nakibinge abenga atuuka era mwana batuuse awo kakasa bulungi nnyo nti awo ebisigadde biba bitandika omukolo aguba gutandisaawo okutojera agwenga bwotulaba sofa bwegabanga si masandali bwebanga si kugamba nti oba kujja kuba mukulwali kujja kukyakalamuko olabira ddala nga abavubuka bambi bazze beewaddeyo ate ngera twabakoola bonna sofa okuvira ddala mu 1895 okutuukira ddala kati essaawa eno ekyo kitegeeza nti tujjukira amadda gabana Nuhu Mbogo Kyabasinga n'emirimu gye yakolera obusiraamu emyaka gyonna ekigireesa emyaka egyo gyonna ekigiyisa emyaka egyo gyonna kulabikanga at least omukolo gujjumbirwa era gulabikanga gutambula bulungi nnyo nnyonyini ddala sofa njagala kwebaza bwebaza wano tulinda bulinzi mulangira anaatera abulamu katono okulabikanga atuuka abulamu katono okulabikanga atuuka omulangira sofa ndaba Supreme Mufti Super Supreme Mufti ayingidde era tumwaniriza nnyo nnyonyini ddala salamu alaikum emukadde waffe Super Supreme Mufti atuuse wano omanya nti batakuba nabo bayingira Super Supreme Mufti ayingidde ayaniriziddwa abakulu bonna nga bw'obalaba abagenyi bonna abakulu njabbaaniriza era bwe naamala obbaaniriza nga mbata nga baddayo oli ku Salamu TV olutimba olw'emirembe ate naawe atugoberera nkakasa nti wa downloadinga dda Afro Mobile app nkikakasa nti Afro Mobile app ekuyambako okulabikanga at least otugoberera abatugoberera tu streaminga live abatugoberera YouTube abatugoberera ku Facebook abatugoberera ku TikTok gwe kakasa bukakasa nti embeera n'enteekateeka yonna yeeyo nzaja ali boxa njikwatamu njikuttemu nnyo omuto omuvubuka ate nga ayina bye yeetaaga naye omanya nti bw'ojja wano ojja kumanya lwaki oli wano ojja kumanya omukolo ndabanga bakadde baffe abasoma edduwa basoma edduwa lwaki bayimiridde babadde baaniriza Super Supreme Mufti Saidi erigwe atulabera atugoberera ali ku lutimbe olw'emirembe tulinda bulinzi mukadde waffe omulangira Dr. Alhaji Kasimu Nakibinge bw'ayingira abasigadde bamugoberera bugoberezi omukolo guno guleeta bannabyabufuzi abakulu naddala mu kibuga Kampala ne district ezenja era omukolo guno guleeta bannaddiini ab'enjawulo olw'ensonga nti omulangira yayina banne ab'enjawulo bannaffe bano ab'Ekibuli Lubaga Namirembe abawa Buganda bonna bajja wano ku mukolo guno olwaleero si lwakuba nti nno bajja kubeerawo ko bubeezo bakulya mmere nedda bajja wano olw'ensonga n'obukulu bw'olunaku luno nga bwe twabagamba nti ennaku z'omwezi 29 tujja kubeera wano ku kasozi Kibuli okulabikanga tuli mu nteekateeka eno eya mukadde waffe bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga abasajja abasinga okujja wano abasajja abajja wano naddala abatwala abantu e Makka bajja nnyo wano okulabikanga at least bafuba nnyo okulaba nga at least baleeta era batambuza enjiri ebyafaayo ebya mukadde waffe nti bw'otambula n'ogenda e Makka ne Madiina gye tugenda okukola hijja ne umula olaba ebyafaayo bye batugaa kakati ebyafaayo ebyo byonna kitegeeza nti wano obusiraamu ye nnyumba mwe bwatuukira gwe munaffe ali era atulaba twongera okwaniriza abantu mwenna okuva mu bitundu eby'enjawulo njagala okwaniriza bannakawempe mwenna nkakasa bulungi nti mwenna we muli wano mu miruka gyonna nze nno ndi mutongole wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yantongoza gye buvuddeko awo yasiima mbeera omutongole we okuva mu saza lye ery'Ekyaddondo ateera okuva mu Kawempe ng'ebbendobendo ateera okuva mu kyalo ekiyitibwa Erisa mu Kyebando
nze ndi mutongole emirimu egikolwa ffe gye okukubiriza naddala abantu okuba abasaale mu kukola emirimu okubeera abayonjo okukola emirimu egivaamu ensimbi okulabika nga at least abeera n'ensimbi ng'era bwe batera tukubiriza abakadde baffe Katikkiro wa Buganda atera nnyo tukubiriza era bw'oba olaba omutanda naye mu mikolo nga gino atukubiriza nnyo n'abayo n'ekigambo era bw'owulira ebigambo byonna ebifuluma naddala mu bakulu ng'abo bannabyabufuzi n'abalala omanya nti yeeyo enteekateeka sofa gwe munafaleera atulaba Supreme Mufti atuuse nga bw'atuuse nkakasa nti omukolo gugenda kubanga gutambula eddakiika eno eddakiika ntono nnyo ndowooza tugenda kubanga tutandika kugattayo tutandika okuwuliriza ate ebiva mu bigambo ebigenda okwogerwa olunaku olwaleero munafaliira atulaba essaawa zimaze okuwerenya tulinda bulinzi balala bakadde baffe eddakiika ziri 20 wano we tulinda bulinzi omulangira Dr. Kasim Nakibinge gwe tulinda wano oluyingira omukolo nga ogutandika okutojera nkakasa bulungi nti naddala ku mbeera gye ndabawo n'enteekateeka gye ndabawo mukadde waffe anaatera okubanga ayingira bw'ayingira ebisigadde byonna biba biwedde olwo omukolo guba gutandise kutambula gwe munaffe ali eyo era atulaba guno oguleeta n'abanafu abava ebweru kubanga mu bizinga Zanzibar jjajjaffe Mbogo gye yawaŋŋangukira mu bizinga Zanzibar nkakasa nti mu bizinga eyo naye waliyo abavaayo era ojja kuwulira olulimi Oluswayiri nga boogera abo abava e Zanzibar sofa ojja balaba n'abalala abava mu ggwanga nga Tanzania eggwanga nga Kenya n'ewalala bakadde baffe ndowooza obalaba emyaka gyegyo abasajja obalaba mu butuufu nga bakaddiye mukadde waffe oyo nno mulangira nga munaffe ali eyo mulangira oyo naye ku kitundu kuno kwali sofa awo tetuba na kirala gwatulaba kadewa lwaki oyita eri salamu aleikum uli otya obulamu bulungi alhamdulillah nkuteekeko ku salaamu ensi ekulabeko erinnya libabuulire Jafar Hassan Kawesa omukulu w'ettwale ewandegeya oli mukulu muyita County Sheikh oli mukulu w'ettwale ewandegeya lwaki olwaleero munnayuganda yandibadde wano alhamdulillah wa bihi nasta'in eno nsonga nkulu nnyo mu lulimi olwalabu tugamba nti narbitul hadir bil madhiya لأن لا ماضي له لا حاضر له ولا حاضر له لا مستقبل kakati bino ebituleeta wano kuyiga byafaayo bya busiraamu bwaffe nga bujja mu ggwanga lino erya Uganda naddala Buganda n'okulaba abasajja nti minal mu'minina rijalun mu basajja mulimu abasajja eŋŋwaŋŋuli emekete kakati ono omwogerako ki Mbogo omwogerako omugerageranya nani empologoma y'obusiraamu olina gw'omugerageranya naye tolina era bw'oba toli muwulize wano oba tolina gy'ojja kubeera muwulize wa sallallahu wasallimu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah barakallahu fikum tweyanzege mukadde waffe ndowooza omulabi ow'ettwale ly'ewandegeya abakulu abo bonna bajja tetubasoggolamu obugambo okulaba nga at least abaana bammwe abali eyeeka mufube nnyo okulanga mutegeka abaana mu ddiini mufube nnyo okulanga mutegeka abaana bawa ekitiibwa emikululo gy'abasajja bano nze simanyi bw'oyimirira awo n'oyogera ku Mbogo bannange obeera ani y'oyimirira era oyogera eki simanyi bw'oyimirira n'otandika ekintu kuwakana ndowooza wawulidde eyasomesezza wali oli ku Salamu TV olutimbe olw'emirembe wabale nnyo webalire ddala gwe munaffe atulaba era twaniriza bannaffe bonna okuva mu bitundu ebyenjawulo yonna gye muva okulabika nga mujja okukola omulimu guno ate nenjagala okwebaza bannange abawaayo obudde abayiwawo omubiri mu bitunga bino n'asalawo n'agamba nti kanzije mbeerewo nkole njagala nnyo beebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ttiimu gye tuli naye eno nnene nnyo muganda we Mawejje mulengera kifaananyi akikwasiza maanyi muganda we Geoffrey Ssenyondo mulaba nga kamera agikwasiza maanyi abasajja bonna beewaayo naye nsaba Mukama Katonda bw'abanga agabirira
mulimu abantu abatateekeddwa kwerabirwa nga bo bagabirirwe sofa ate n'ebirala notuwa emikisa bye tuba tutunuulidde nga ffe abantu nti tubaako ne bye tutunuulidde byebyo nno lwaki abakulu bano baalafuubana tusobole okubanga at least tutambula mu ntambula ennungi era ennuŋŋamu era nga tulambikibwa mu nnambikibwa ennungi era ennuŋŋamu sofa ng'omunaffe ali era atulaba oli ku Salamu TV olutimbe lwa mirembe nzajali box tuli wano ekibuli nga naawe era bw'olaba enteekateeka bakadde baffe obalaba batuuka omuggo ogwo gw'olaba gwa Uganda naye nga abakulu bw'olaba bamwaniriza ennyaniriza ey'enjawulo manya nti mukadde waffe oyo si wa bulijjo be bamu omusajja oli omulabye gwe mbadde nkugamba n'oyo ayiseewo emyaka bagyenkanya 98 bagenda mu 10 kaakati nno omuntu eyeenyumiriza mu kubanga agenda kuweza emyaka 10 oli mutuufu kati walekum salamu kati gwe owezezza ng'emeka? Nze ndi mu 63. Akyali muto nnyo. Salamu aleikum. Wa alaikum salaam tullah. Erinnya gwani? Adamu Rubega Kasozi. Ovaawa? Kawempe Mbogo. Oli we wa Mbogo? Eso. Omugenzi aji mungi wali omumanyi? Mungi. Walugave. Oli wangeye. Waggulu nge Kasozi nge wakateregawo Masawo. Oyo omanya nti mwenva. Ng'oli muzibu nnyo musajja. Ndi muzibu nnyo. Oyo si mukoddomi wange olowooza. Mukoddomi wa ssebo. Era gyali ya mungi. Omukyalo w'emmaama. Ate ye yanzaala. Alhamdulillah. Oli mutya? Je tuli sheekh. Lwaki olwaleero wandibadde wano era lwaki abamu bagamba nti tetwandibaddewo? Okay. Ekibuuzo kiri tekiniko nnyo kubanga abagamba nti tebajja kubaawo balina ensonga. Naffe abagamba nti tuteekwa buteekwa tulina ensonga. Mukulu nze ze mmanyi ey'okuba nti omusajja ayogerwako Mbogo kyabasinga oba oli awo ye yandibadde kabaka wa Buganda era nga mwe muva bakabaka layini y'abakabaka leni ye gyentuufu gye tumanyi era ffe Abaganda bayita bawawu tumanyi nti obwakabaka busibuka wa mu Mbogo. Salamu aleikum. Eri bwagenda bugenzi. Salamu aleikum. Wa aleikum salamu webale nnyo. Omubaka wa Parliament owa Kawempe North tunula wano ensi ekulabe wano otyo Haji Eliasi Nalukoola Luyimbazi mutabani wa taata wange Haji Swaibu Serugoti. Tata nsanso okulaba. Nange nsanyusa okulabako ssebo. Kaaba ono yagitegeera yamanyi nti Allah agaba olwagenda e Makka nadda kadi neyingirawo obubaka ne buyingirawo olwavudde e Makka bino byonna biveeko mbusima mateeka simanya n'atongoza eddwaliro era omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ye yaliguddewo. Salamu aleikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulikayo e Makka ne Madina? Alhamdulillah. Nawe kulikayo. Amina sebo. Mbuuliza ku bannayuganda ng'omubaka wa Parliament owa Kawempe North. Bannayuganda okutwaliza awamu ne bannakawempe mu ngeri ey'enjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbeebaza gyonna gye mukola era mbakubiriza obutassa mukono tusigale nga tukola. Ntera okugamba abantu nti si buli akola nti yagaggawala naye ayagala okugaggawala asaanye okukola. Essebo. Olwaleero omukululo gwa Mbogo gwengwa omubaka wa Parliament munnamateeka ate munnakawempe oyinza gwogerako ki? Yatusimira empanji okulafuubana kwe y'emu ku nsonga lwaki tukyalimu abo abayimirira ne tubaako kye tugamba. Era njagala okutegeeza buli ali eyo nti oyambadde engoye z'abagenzi ayinza okuba nga omuzirawo jjajjaawo kitaawo maamawo ebyo bye yakola byebyo ebyakuteekerateekera omusingi. N'omulangira Nuhu Mbogo amaanyi ge okulafuubana kwe okuyimirira n'ayimirira ku nsonga y'obusiraamu n'alafuubana ku lwaffe n'atandika n'okukkiriza enzikiriza eyali emuggyako n'okulya eŋŋoma n'atakoma okwo n'asoma
byonna nga nteekateeka n'atakomoko n'atekkiriranya na bamagulu meeru abaali bagezaako okutufootola ensonga ezo n'emirimu emirala emiyitirivu bye bimu lwaki tusobola okuba mu kifo mwe tuli si we twagala okubeera naye waliwo abaasooka okutukolera nga y'omu ku bo buvunaanyizibwa baffe okulafuuba n'okulaba nga tweyongerayo ne tusukkuluma okusingako wano. Tata tweyanziza bwe tubeera wano ekibuli kesinza kukulekakeka obukulembeze omulangira wano atukubiriza nnyo okwenyigira mu bukulembeze kaki koyinza okugamba bannayuganda tuli mu kaseera ka kusunsula tuli mu kaseera ka kulonda omukulu ow'ekibiina kya National Unity Platform yeewandiisa juzi oba yazaayo empapula n'abalala obukulembeze obwogerako ki era kaki koyinza okugumya bannayuganda kuba ggwe oyise mu biwonvu n'ebiko buli ali eyo abantu abamu ntera bawulira nga boogera amafuukuule nga bagoogerera abo ababa beesimbyewo olumu n'abamu baba tebannagezesebwa so ate ng'omukyala atafumbirwangako oba mukyamu omuyita omugumba naye gwe bw'oba ng'owulira nti olina embavu n'obusobozi ebisobola okuwa obukulembeze obulungi sinakindi obusinga abo abeeyagaliza gwe kennyini gwe twagala oveeyo weesimbewo oba kubiriza abaana bo beesimbewo oba mulirwanawo oba mwamiwo oba mukyalawo gw'olabyemu embavu nga tonnayogerera oli nti oyo naye yeenoonyeza bibye. Omuntu yenna alina obugezi obusobozi singa atunula butunuzi ng'abafuzi ab'enkanu beegiriisa n'atabaako kyayogera n'atabaako kyakola yeggwe abaaliddemu ensi yaffe olukwe. Bwe bajja gye muli abaagala obukulembeze mubakube mu ttooki bulungi muwe oyo yennyini asaanidde so oyo abawadde omutwalo. Ate ebibiina byaffe mbasaba obukulembeze busunsule butuwo abo abasinga kurimu. Amazima gali nti tuba bangi abeeyagaliza naye era weesanga nga waliwo asinga okusinziira ku mbeera nga bwe beefaanana. Ebibiina by'obufuzi muleme okusindika oyo munywanyi wammwe wabula musindika oyo asobola okuwangula. Naye ate be musindise mubasindike nga beeteefuteefu okumerengula ensonga mu ngeri ey'okuzisimba nga boogera bulungi so okulwana okukuba amayinja okukuba emiggo ebyo ebyakirwanire bisaana bikome mu nsi yaffe. Tuyanze Sebo. Amina Sebo mubaka wa palamenti ate nga wa kibiina kya National Unity Platform oli ku Salamu TV otimbo lw'emirembe Alhaji Nalukola omulabye oyo bamuyimba Kawempe wafaawo nalu abantu bakyatuuka butuusi gwali era atulaba abo boolaba bankubira kajjambo batakuba manyi takuba nju nnene ate nju nnene mu Kawempe ate mu by'obukulembeze naddala eby'ekawempe awa oyo omukulu gwe mulabye atwala emiruka 9 Kanso Nalukola Luyimbazi atwala emiruka 9 ng'omubaka wa palamenti. Emiruka egyo bwe tutuuka mu local government gyawulwamu kitegeeza nti abanaagenda okukiikirira emiruka egyo 9 bajja kubeera babiri abasajja ku local government be bayita ba Lord Councillor. Emiruka egyo 9 ena giri Bwayise 1 giri Kanyanya Chikaya ne Kyebande egyena giri 5 mwe muli Kawempe 1 n'emirala. Atulaba oli ku lutimbe olw'emirembe Salamu TV webale nnyo webalire ddala abantu bakyatuuka ku mukolo guno amakunale ng'entanda okuli ekibya. Nakugambye nti tusuubira mukadde waffe omulangira Kasimu Nakibinge Dokitulu bw'anaaba atuuse wano ebidaala bijjudde era muganange omukulu Geoffrey Ssenyondo n'amala akutunuzaayo ebidaala
bitandise okujjula ge mazima amatuufu ebidaala byo birabikanga bitandise okujjula ye embeera gy'olaba gwe atugoberera ali eyo so tunaatera okulabika ng'omukolo gutandika mu bujjuvu nga bakadde baffe bwe batuuka naye ng'omukolo gunaatera okulabika nga gutandika mu bujjuvu sofa eddakiika eno tukyali mu kuteekateeka nakuge nti abaakatuuka ng'abakulu super supreme mufti mwali yatudde dda ate kossa mukadde waffe omulangira kalifani kakungulu era ne yatudde dda kossa ne bannaffe abava mu byalo ebitundu ebyenjawulo tubeebaza abatambudde okuva eyo yonna ne muba nga temutuuse kikeerezi ebidaala bijjudde bw'otunuulira eno weema ey'ekyemmanga omukulu Ssenyondo Geoffrey gyakulaga owekyazanga ate n'otunira ne weema ey'engulu okakasa bukakasa nti ekituufu ge mazima omulangira sawa yonna omulangira sawa yonna genda kuba tutuukako era ndaba nga yenteekateeka eyo gwe ali era tulaba ddala omulajja ali kibinge dokitulu kirabika nga amaze okututuukako omukolo gugenda kuba gutandika mu bujjuvu era mu butongole twagala kumwaniriza bwaniriza era twagala okwaniriza bonna ndala bannayuganda bonna abakola guno naguli okulaba ng'enteekateeka etambula bulungi nnyo mbuga bw'atyo alabika nga atuuse kitegeeza ki kitegeeza nti mbuga bw'atuuka olwo omukolo makunale ng'entanda okuli ekibya guba gutandise mbuga aguliddwa era yaniriziddwa bw'atyo agenda kuba ayingira oluyingira omanya nti olwo omukolo mu bujjuvu bwagwo gwagutandise tumwaniriza nnyo jjajja mbuga amaze okutuuka wano Kasozi Kibuli we tuli gwe atulaba era atugoberera oliko Salamu TV Oltimbe olw'emirembe bale nnyo obalire ddala ye nteekateeka ebisigadde byonna tugenda kubanga tubikuwaate era mu bujjuvu gwe atugoberera sofa atukobaza bwebaza awo kitegeeza ki nti nja kuba nkukanyuga oddeyo bwe naaba nkuzaayo awo manya nti ebisigadde byebyo awo ojja kuba nkuzaayo awo tulyoke tuwanike amayengo oli ku Salamu TV ngenda kuzaayo katono nnyo ngenda kuba nkuzaayo katono nnyo wa muganange Akira Mulule awo tugende tuteeketeeke ebisigadde wasanisibu tubenga tukwaniriza oli ku Salamu TV nzaja ali boxa mukadde waffe atuuse mbuga era amaze okwanirizibwa olwo enteekateeka yeeyo katugenda ate tubenga tutambuza ebintu byonna nga bwe biri gwe ali era atulaba enteekateeka yeeyo tugenda kati mukolo tugenda mukolo kati tugenda mukolo tugenda ngawe eno gwe atulaba atuuse so mbuga baba aliera atulaba tubaza nti obale nnyo babalire ddala aga munaffe atukweyanziza nnyo nyini ddala yenteekateeka eyo eno